إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Nabi Adam alayhi salatu wassalam ali ku dunia kwali abebitibwa kwaliko ekyafaayo ky'abatabani abatabani bano ababiri erinnya lyabwe teryayogerwa mu Qur'ani wadde mu sunna, naye inda ahli alkitab mwebyo biri mu Tawrat era ng'ekyafaayo kya Nabi Adamu alayhi salatu wassalam kyekisookera ddala mu Tawrat hatta neri mubaddal muharraf olwaleero eyajungulwa nekyusibwakyusibwa netekebwamu obukafiri obwenjawulo era mu oda ya ekitabo kya Tawrati ekikireminga oba ekiriwo olwaleero ekikiremingibwa nti Tawrat era ekisookera ddala kyekyafaayo kya Nabi Adamu alayhi salatu wassalam. Bwe baali boogera amannya g'abaana ba Adamu abo ababiri, omu bamuyita Qabil, mu luzungu bamuyita Kain, ate omulala bamuyita Habil, mu luzungu ne bamuyita Aberi. Uganda tulinayo Aberi Lwendeere, mumuwulira oba bamutuuma linnya lya mwana wa Adamu owokumeka owokubiri. Aywa, nolwekyo abaana bano kisa yaabwe Allah agyeta mu Qur'an tugenda kugyogerako era biidhinillahi tabaraka wa taala gye tugenda okuwunzika nayo ekyafaayo kino biidhini mawla jalla wala. Agenda tusomera mumumanyi ye mutabani wa Sheikh waffe ow'ekitiibwa Sheikh Abubakari Muhammadi Serunkuuma hafidhahullah, muganda waffe Abdurrahman Muhammadi Serunkuuma. Tafaddal hafidhakallah. Watil alayhim naba abnai Adam bilhaq. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بارك الله فيك. abebitibwa kisa ya abaana ba Adamu ababiri nga bwe mugiwulidde mu bufunze. Watilu alayhim naba abnai Adam bilhaqqi idh qarraba qurbana
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واجتبى الله سبحانه وتعالى يرجل omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeeranga atusomera ku kyafaayo ky'abaana ba Adamu ababiri. Omu nga bwe tulabye ayitibwa Qabil hasba masadir ahli alkitab, omulala ayitibwa Habil. Abaana abo ababiri bakula ne bava ewali kitaabwe ne babeera mu kitundu ekyesudde n'ekitaabwe. Ekintu kino tukiyigira tukijja luddawa? Naam, tukijja mu kubeera ekituufu muggalewo kijja tumalira. Ezo nno bannange zemulya mu background, ezo fireworks, essanyu erya Ramadan n'okusemberera kwa Eid. Abato wano bwe batwe basanyuka bakuba fireworks mu bbanga wa hakadha, masha Allah. Tukijja mu mbeera ezaaliwo mu kubeera nti nno bwe yamala okutta muganda we yabeeraawo ebbanga ng'ayagala okulaba engeri gy'amuziikamu nga tagiraba. Singa eyo incident yali kumpi ne taata we, bila shakka wa bila raib abantu abareke bamanye nange nkola ki njayuya najjawo kamera nyikanyigemu nange seekaali ssebo bwembeera nga nkololako tojjawo muzindaalo. Batugamba nti balina abantu okubaleka bategere twayuuya abatugire. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Abaana bano ekiseera omwana ono kiyamala nga tamanyi kyakolera muganda we gwamaze okubeera nga atta, kujuliza obulaga nti yali kumpi n'ekitaawe eyali badde ajja okumulaga kikyalina okukola mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati kisso eno ba ulama ba taarikhi boogera ebintu ebyenjawulo. Ekyavaako omutawaana guno kyali kino kyali kiri, naye iffe tutunuulya zaahiri ya Qur'an nti abaana bano ababiri bakwata ekiweebwayo ne bakiwaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu n'akola ekikye n'akiwaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ku mulembe gwa Nabi Adam alayhi salatu wassalam bwe yabanga akkiriza okuwaayo kw'omuntu, naam, omuliro gwajjanga ne gusaanyaawo ekyakoze eki ekyo kyawaddeyo. Kitegeereka? N'olwekyo ono yasobola okulaba munne ng'okuwaayo kwe kukkiriziddwa, okukwe tekukkiriziddwa. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Naafuna ekkonda ku mutima ku muganda we, nze lwaki okuwaayo okwange tekukkiriziddwa, okukwo ne kukkirizibwa. Naam, kati sitaani tekoma kubeera ng'omuntu emutadde mu bunafu, emutadde mu bunyoomoofu, wabula ate ekomawo neeyagala emwongerereyo ddala mu kwonoona n'okuzikirira. Yamuwa kirowoozo kyakubeera nti nno atta muganda we eyali badde adda ku tawuba n'okulongoosa embeera emuviiriddeko okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza kuwaayo kwe. Kyekyali badde kibanjibwa mwono awaddeyo ekiweebwayo kye ne kibeera nga tekikoze eki, tekikkiriziddwa. Lwaki tekiweereddwa? Lwaki tekikkiriziddwa? N'akyekinga obukendeevu bwe n'abeera ng'alongoosa, wabula ate yafuna bufunye ekkonda ku mutima. Nnaku zino mukayita kasajja. N'abeera nga yeewera nti agenda kutta muganda we.
qala la aqtulannak, n'agamba nno ŋŋenda kutta. Lwaki? Ky'owadde okikkiriziddwa, ekyange ne kigaanibwa okubeera nga kikkirizibwa. Qala innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. Ono n'amwanukula n'amugaa nti munnange ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza kuwaayo kwabo abamutya. Akkiriza kuwaayo kwabo abakola batya? Abamutya. Ekibuuzo, innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. Min almuttaqin tubitapute ng'omu ku baganda baffe bw'abitaputa nti Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwakkiriza ibadaati ze yoyo atalina zambi. Omuntu yenna alina obukendeevu, omuntu asalako ekirevu ne bwasiiba, omuntu asalako ekirevu ne bwasaala, omuntu asalako ekirevu ne bwasaddaaka, omuntu akwesa olugoye ne bwakola hijja, omuntu akola bwati ne bwakola nga muganda waffe bw'abitaputa. Aljawaabu la. Obwo nno munnange bubuze obw'ekimmemmette, si bwekito bwe kitegeeza. Kitegeeka bulungi? Wabula ekiri wano kwe kubeera nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alaga muganda wa mutabani wa Adamu oli nti alina obukendeevu nam obulemesezza okukkiriza saddaaka ye eno in particular. Kitegeeka bulungi? Tekitegeeza nti emirimu emirala gy'akola Allah tagikola atya? Tagikkiriza. Naye baawangayo okuwaayo okwo, Allah n'abalagirawo results zaabwe amangu ddala. Naam, nti gwe ky'owadde okikkiriziddwa. Kati ono muganda we ekigambo kino kyamuga innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, amugamba genda weekyekinge kiki ekyo ekikuleetedde okubeera nti okuwaayo okwo kuno tekukkiriziddwa. Bawula ne baleeta ensonga ez'enjawulo omuli okubeera nti nno abamu bagamba yalonda saddaaka embi. Naam, yakuŋŋaanya emaali ye embi gye yawaayo, oli n'akwata emaali ye ennungi n'agikola atya? N'agiwaayo. Naam, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Temulondoola emaali embi n'embeera nga gye muwaayo. Walastum biakhidhihi, nga namwe temwali gitutte illa an tughmidu fihi, okuja nga musaka khalas kale teekaawo. Bw'obanga oli mu kusaddaaka tonoonya kanooti akaliko solotepu omungi. Naam, kola abantu bw'okatwala ku dduuka bayinza obutakakkiriza, bwe bagira n'okazingazinga n'okasuka. Naam, wala tayammamu alkhabitha. Tayammamu kitegeeza ki? Wala taqsudu. Naam, wala amina wala qasidina wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Songa nammwe singa mubeera muweereddwa ebintu ebifaanaganako bwe bityo temusobola kubitwala okujjako mu ngeri ya okwerekereza. Naali badde mbi mugwana abizzeeyo naye teekaawo. Teekaawo. Lwaki obuntuntu bwannondeddemu nampeereza? Yani lwaki ebifaanaganako bwe bityo bimuwaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati baulama baawe ensonga ez'enjawulo Allah yamanye entuufu ku zo. Naam, zonna nga bali ku makulu ago. Innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. Obukendeevu bwa taqwa mu mulimu ogwo bwali ku sayidi ki? Kubanga baulama bavuunula aya eyo innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, yani fi dhalika alamal, mu mulimu ogwo gwennyini gwe gubanjibwamu taqwa. Kitegeeka bulungi? Singa oba ogukoze nga Allah bw'ayagala n'ogoberera omubaka gugenda kutwalibwa. Bw'otagutiiramu Allah subhanahu wa ta'ala imma n'ogukola nga gwawukana ku njigiriza oba ne gutabaamu ikhilaas, tegugenda kola gutya? Tegugenda kutwalibwa. Wahakadha. N'olwekyo eyo nsobi nnene okubeera nga omuddu avuunula aya eyo kuzivuunula egamba nti omuntu Allah gwakkiriza emirimu gye ye mutuukirivu. Iffe tugamba tutya bannaffe abasalako ebirevu abakweyisa engoye, tubagamba ekyemukola zambi, mulyewale, lirimu ebyo ebizito ya mizaani y'ebibi byammwe, mulyewale. Ate zambi lya bulabe nnyo nti buli lunaku lirina obuziso bwe liteeka ku mizaani y'ebibi.
ebbanga lyonaamala n'empale eyo nga bwete bwefaanana buli lunaku buli woyita nga bwolaba nti buli lunaku afuluma n'olugoye olukendeeze alina empeera ezigenda ku mizaani y'ebirungi. Naam, wahakadha. Naye abaffe emirimu gye bakola Allah tagikkiriza. Aljawaabu, Allah akkiriza emirimu gy'abantu abalina amazambi ago. Akkiriza emirimu gy'abantu abalina amazambi ago. Ngera wakkiriza emirimu gy'abantu abalina amazambi amalala. Obujulizi kwekyo bungi nnyo. Singa tewali bujulizi okujjako aya egamba faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Yenna akola akalimu ne kabeera kanyinkuli nga kalungi ajja kalaba. Yani Allah agenda kawandiika akamulage kagenda kubeera ku mizaani. Naam. Ate wa man ya'mal mithqala dharratin sharra yara. Akola ne kabeera kanyinkuli nga kabi era agenda kalaba katekwe ku mizaani. Naam. wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudhlam nafsun shay'a. Teriyo mwoyo gonna gugenda kulyaza amanyizibwa kantu konna kegwakola. Ayati zikubyeko mu Qur'an. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'i. Omuntu agenda okulaba buli konna yakola mirimu emirungi nga weekali na byonna byakola mirimu emibi nga nokakola katya nga buli kyonna kyakola mirimu ebi nga nakyo weekiri. Tuyigawo kyawo. Twali bwe tulaba mirimu mibi gyokka kubanga emirungi Allah tiyagikolanga atya, tiyagikkirizanga. Ne bwe gibanga weegiri, bwe gibanga gijja kubeeyo ku kibatu kya mizaani ng'ate waliwo ne emirala mu kibatu kyaki, kitegeeza nti omuntu yalina amazambi. Neraba nti emirimu emirungi gisigadde weegiri ku kibatu kyaki kya mizaani. N'olwekyo eyo entaputa y'ebintu nfu nnyo muganda waffe gy'abitaputamu akole tawuba nga tannasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Singa ogolola omukono gwo nonzita ma ana bibasitu yadiya ilayka li aqtulaka, nze sigenda kukikola. Naam, inni akhafu Allah rabbal alamin. Mazima ddala nze ntya Allah omulezi waki, omulezi w'ebitonde. Tuyigawo nti nno okutta kuva mu bantu abatatya Allah subhanahu wa ta'ala. Era abakkiriza beekikira ddala ekikolobero ekyo ekyokutta. Era omuntu yenna alina obumalirivu okwokya omubbi, okumukuba ebigo ku mitwe, amubetente ebitofaali bifaananako bwe bityo, talina ttakuwa. Sitaani bwe muwundira ekikolwa ekyo nti anti bwe tubatwala ku poliisi babata anti ekyo kikolobero. Omuddu yenna kyagenda okujja nakyo ku lunaku lw'enkomerero gamumyuke. Kitegereka bulungi. fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Wadde ono yajjukizibwa n'abulirwa muganda we, yasigala ali mu nkwe z'okubeera nti amutta. Faqatalahu, n'abeera nga yamutta. Fa asbaha mina alkhasirin. N'amutta ne yeesanga nga ali mu abo abafiiriddwa, abagudde mu bukendeevu obw'amaanyi wakati we n'omutonzi we ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannabyafe boogera ebigambo ebyenjawulo. Ekimu ku byo bagamba nti yamusanga yeebase, n'aleeta eggumba ly'ensolo n'alimukuba ku mutwe, n'akola ki? N'amutta. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yasinga okumanya ddala ekyaliwo. Fa asbaha mina alkhasirin. Faba'atha Allahu ghuraban. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atuma ekinyonyi oluvannyuma lw'okubeera nga ali mu Hira, ali mu busoberwa obw'amaanyi. Akola atya muganda we? Yejjusiza dda, yategedde dda agudde mu zambi. Naam, embeera afiya yamukyukidde dda nga bwe twalabye emisomo egyakulembedde nti amazambi gajjako omuntu obutebenkevu bw'abaddemu. Kati ali n'emayiti ya muganda we, agyetikka, agitwala eno, agitwala eri, ali mu mbeera etategeereka. Jjukira emayiti esoose, tamanyi akola atya. Kati Allah n'atuma gurabu. Gurabu kyeki? Kyekinnamuŋŋoona. Naam, yabuhathu fil ardh. Nekijja ne kitandika okutakula kuki? Okutakula mu ttaka. Yuqaalu, kigambibwa nti kinnamuŋŋoona kyajja ne kitta kinnaakyo ne kisiikuula ettaka ne kigiteekayo ne kibikkawo. Okumuwa fomula
nti ebintu babikola bwe batyo. Naam, aywa liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab. Kyava agamba nti o abange nemeddwa okukola nga gurabu eno kyekoze. A'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwariya sawata akhi. Nemeddwa okukola nga gurabu eno kyekoze nembeera nga nziika buziisi maiti ya muganda wange. Fa asbaha minan nadimin. Naye sanga ngali mukwejjusa okwaki okwamaanyi. Yaani nabeera nga yakwata muganda we nambeera nga yamuziika namuteekako ettaka nasigala mukwejjusa okwamaanyi. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eri muttafaqun alayhi eri Bukhari naki ne Muslim ebako sahabi owekitiibwa ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Nabi yaga la yuqtalu nafsun dhulman, teriyo mwoyo guttibwa mu bulyazaamaanya illa kana ala ibni adama al-awwal kiflun min damiha, okujjako nga omwana wa Adamu oyo eyasookera ddala okutta omuntu agubaako n'omugabo, afuna agabana ku zzambi lyoyo akoze eki asse. N'agamba li annahu, kubanga mazima ddala omwana oyo awwal man sanna al-qatila, yatandikawo enkola y'okuttiŋŋana. Kitegerekese bulungi. N'olwekyo nabeera nga ezzambi eryo yali yeebagala waliyadhu billah. Mu ngeri emu ab'ebitiibwa tuyiga mu kyafaayo kino nti ezzambi eryasooka okujeemebwa nalyo Allah subhanahu wa ta'ala fil malakuti al-ala, naam, waggulu lyali zambi ki? Al-hasad, nsaalwa. Nsaalwa ly'ezzambi eryasooka, kubanga Iblisu ekyamuleetera okaafalira Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola ebikolobero byonna bye yakola mu gaana okuvunnama, naam, kyava ku nsaalwa gye yafuna kwani ku Adam alayhi salatu wassalam ng'ekyafaayo bwe tukirabye. Era mu ngeri y'emu ezzambi eryasooka okujeemerwa nalyo Allah subhanahu wa ta'ala ku duniya era yali nsaalwa. Yali ki? Yali nsaalwa. Omwana omu bwe yafuna ensaalwa ku munne ku kubeera nti awaddeyo byawaddeyo, owekitiibwa Allah n'abikkiriza, ate ebyo n'agaana okubeera nga tabikkiriza, n'afuna akasajja nga bwe mukayita, n'abeera nga yeewera okubeera nga atta muganda we, era n'agenda mu maaso n'abeera nga yamutta, n'atandikawo ekikolobero ekyo. Ekyo nno kyekyafaayo ky'abaana ba Adamu mu bufunze ennyo, mu bufunze ennyo. Kikyenjagala wano Allah yagamba min ajli dhalik, naam, katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighayri nafs aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukugulumiza ezzambi ly'okutta, naam, yawandiika ku baana ba Isirayiri okubeera nti omuntu yenna atta omwoyo, naam, gumu bwe guti abalibwanga asse abantu bonna, ate asevinga omwoyo abanga asevinze emyoyo gyonna. Wano nno abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza tuyigawo obunene bw'ezzambi ly'okutta eryo kathiru minan nas, abantu bangi lye bayisaamu amaaso ne bataligulumiza. Nobeera ng'okutta kintu kyangu nnyo gye bali, bal abamu ne babeera nga balowooza nti it's a religious duty, buvunaanyizibwa bwa ddiini okubeera nga avudde mu nsi nga alinako gwakoze eki gwasseeko, era ng'alaba nga ajja okusinkana Allah nga mukendeevu singa ava mu bulamu obw'ensi nga talinaayo gwakoze atya, talinaayo gwasse, nga bakhawariji bwe balowooza, bwe batambuza obulamu bwabwe n'entegeera yaabwe ey'eddiini. Bal omuntu attibwa mu Busiraamu lwa bintu bisatu bye biriwa
athayibu zani omuntu yali afumbiddwako oba yali awasiddwa oba yali awasizzaako nam bw'abeera nga ayenze ne bw'abeera nga wayiseeyo emyaka 40 okuva lwe yawasaako omwaka gumu omukyala n'amuta singa agwa mu bwenzi omuntu oyo akolebwa atya attibwa wannafsu binnafsi assa omuntu akola atya attibwa wattaariku lidiinihi almufariqu liljamaa n'omuntu yenna abeera arutazze n'ava mu ddiini y'obusiraamu omuntu oyo attibwa. Kitegereka bulungi? Ani amutta aba mukulembeze omusiraamu mu ggwanga eriramuza amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, so si wali ewaffe nti amiri yantumye, omukulu w'ettwale yagambye nti oyo mugire, kadhi yagambye, ne bw'abeera mufti ewaffe, kubanga abo bonna nga bo bawulya si basalatin, tebalina bukulembeze bw'eŋŋanga binaddirira, gano amateeka gateekebwa mu nkola as-sultan. Omukulembeze alina authority, ebitongole ebikuumaddembe nga biwulize gyali, yoyo alagira okubeera nga hududi zino ziteekebwa mu nkola. N'olwekyo abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza ekyafaayo kya nabbi Adamu alayhi assalatu wassalaam tukiwunzise bwe tutyo, kirimu ebyokuyiga bingi byetutasobola kubeera nga byonna tubireeta wano mu kifo kino ekifunda. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusiba kwaffe, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe obukendeevu bwonna, nsaba Allah atutaase ku mumpembe Ibuliisu, atuteeke mu baddu abagulumiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, olugulumiza olutuwa obuwanguzi ku mulabe oyo ow'olulango. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuzze mu jjana eyo gye twavaamu olw'olukwe setaani lwe yakola ku kitaffe Adamu alayhi salatu wassalaam, ne tujja mu bulamu buno obw'edduniya. Allah subhanahu wa ta'ala yateerawo obufulumiro, engeri gye tugenda okubeera nga tudda mu kifo kyaffe ejjana eyo ey'ekitiibwa. Fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Aya esoose eri mu Baqara, eno ey'okubiri eri mu Taaha, fala yadhillu wala yashqa. Oyo yenna aligoberera obulungamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, munnange tagenda kubeera mu bulamu obw'edduniya, aye tagenda kuzikirira ku akhira, nga Ibn Abbas bwe yagamba nga vunula aya eyo. La yadhillu ku dduniya tagenda kubeera mu buze, wala yashqa fil akhira tagenda kubeera nga ayingira omuki, tagenda kubeera nga ayingira omuliro. Naye waman a'rada an dhikri, oyo yenna aneesamba obulungamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kunsa agenda kuwangalira mu kanyigo. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, ate ku lunaku lw'enkumi agenda kujja nga muzibe. Qala rabb, agambe nti omulezi wange, lima hashartani a'ma, lwaki ondeesa olwaleero nga ndi muzibe? Wa qad kuntu basira, awo mulekyo kunsinga nali ndaba. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Bwe gatyo amateeka ga Allah bwe gakujjira, nobeera nga wagasuulirira n'otagalaba mu mugaso n'otagawa kitiibwa. Wa kadhalika alyawma tunsa, naawe bw'otyo olwaleero olekeddwa osuuliriddwawo. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, mu Ramadaani eddako nsaba w'ekitiibwa Allah atuwangaaze atutuuseeyo nga tuli baddu abagonvu gyali, era abafaayo okwenenya obukendeevu bwonna bwe tuguddemu. Tujja kubeera nga tusoma ekyafaayo kya nabbi Nuuhu alayhi assalatu wassalaam. Kula baganda bange bamashayikhi bonna abali wano mbala abantunuulidde, ndaba Sheikh Sharifu Nagwere, ndaba Sheikh Abubakari Abu Ibrahim ow'ekitiibwa Tikalu Mulengera, Sheikh Ibrahimu, Sheikh Hassan Kirima, Sheikh Muhammad Matovu Ibrahimu, mutabani wa Sheikh waffe Abdurrahman Abubakari Muhammad Serunkuma, producer ow'ekitiibwa Sheikh Ali Kirima yali mu byuma wano mulaba, ow'ekitiibwa Sheikh Abdul Fattah Matovu Sunna Media, ow'ekitiibwa Abdurrahim nam mutabani wange Nakibinge wali wano, muganda waffe Sheikh Sharif Wasakulu naye Mulengera wali,
ne baganda baffe abalala Sheikh Muhammad Tamusuza bonna baganda baffe mbagaliza Eid ennungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala agibayise bulungi era abeere nga bawandikako empeera z'abasiibi, empeera z'abasaaze abadde basala tarawihi, empeera z'okwenenya. Nsaba Allah atufulumye mu jahannam, abeere nga atuteeka mu baddu ab'okuyingira ejjanaye ey'ekitiibwa. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.